bulungi wale tusobole okunyumira ekisenge abasajja basobole tuzina batuwe kubirawo ate batuwe ne ku ssente nga wateeka alabawo ajimala okuzina omenge mbane baddirabika bulungi ng'era etukula ng'era nebbina lirabika bulungi ng'era litukula aje akasente ayimbe nti nteka ssente wendaba ng'era weewo owakitegeera kale bamikwano tulabaga hello bamikwano mbalamusizaako nga nze singa Fifi olwaleero tugenda kusoma ku kintu kitono nnyo nga kyako naaba ettawulo yaffe eno tugenda kunaaba kati nno nze awo mbeera nzigyeko ettawulo oba kitegeera abakyala mbalamusizaako wamu n'abaami ng'era mbeebaza okwekuumira ku chano yange eno eya Singa Fifi olunaku olwaleero nga nzize ne programu yaffe egamba nti kiki kye tulina okukola nga omukyala nga tonnayingira mu kisenge kuzina omukyala nga tannayingira mu kisenge muzina bino bye bintu by'alina okusooka okukola n'ayooka ayingira ekisenge ky'omwami amuzine ensonga esooka omukyala nga tonnayingira ekisenge kuzina olina kusooka kunaaba mubiri gwo omukyala nga ogenda okuzina naaba omubiri gwo bulungi gwonna leero vidiyo ngikoledde mu kiigo nange ngenda kunaaba ettawulo yeeno kitegeeza nti tibalabika nno bagenda kati omukyala olina kusooka naaba okuva kagere onaabe paka ku kaviiri woobanga enviiri zo tozinaaba kyandibadde kyabuvunaanyizibwa ogenda okunaaba ng'ozibiseeko keepu nezitagenda mu mazzi kubanga bwe baba bagenda okuzina amazzi ago ebiseera ebisinga nga gugenze mu nviiri omwami gamuyisa bubi omukyala naaba emmana yaffe bulungi ginaabe bulungi mala okuginaaba gikwatemu olugalo ng'omaze okunaaba olabe oba teriimu bintu bikyafu abaami abasinga ekibaganyisa okubazina akasu mu mmana kabaamu awaliwo abakyala abawunya ng'ekyennyanja naye nga ziba ntuuyo n'omusulo guno gwe tufuka ogutusigalayo kuba abakyala abamu we bafuka tebatawaaza awo abasiraamu we batusingira n'olwekyo nga tonnayingira kuzina sooka onaabe emmana yaffe bulungi omalirize ogikwatemu munda olabe nga teriimu kikyafu mukyala emmanayo yembugaggawo teri musajja agenda kukeera nti akukwane kulwokuba nti oyina ennyindo ennungi oyina emimwa emirungi omusajja yenna akukwana lwakuba oyina emmana wali otutteko obudde mukyala n'obeeraawo n'ogamba leero kannongoose ku mmana yange eno kikukakatako omukyala okufunayo olunaku n'otuula n'olongoosa emmanayo okungulu ne munda kuba kyekyobugagga ky'olina ekigenda okukeeza enkya kikuteekesa emmaka kyekyobugagga ky'olina mukyala ekigenda okukeera enkya kikuguzise emmotoka ng'omusajja yagiguze abo bonna be tulaba bafuna ebirabo okuva mu basajja lwa mmana yekisooka empisa ne zigoberera kuba teri musajja agenda kuwasa musajja munne nti alina empisa nnungi n'olwekyo omukyala nga tonnayingira kisenge emmana ginaazi munda ne kungulu kwata sheeva kendeeza ku byoya oba omusajja we abyagala kale fayiri biyonje bibeere nga tebivaamu kasu ddira enfuli zaffe zinaabe bulungi ziyiseeko olabe teziriiko kko tugenda mu kisenge tuzina owulidde mukyala ddira ebyoya ebyo ebimera munda mu mmana muli bijjeemu kubanga abaami abamu babeera baagala otugwa ebbakuli naye nga talaba nawakutandikira sante munnange mu bakuli nze mpunyiriza oba kitegeera era kyova olaba nze mmana nkinaasa bulungi nnyo munda ebweru biki enfuli nenziyongoosa bulungi nennongoosa omusino nagwo guba mukyafu
kubanga omwami agenda kugwa ebbakuli agenda ayisawo olulimi nga toweerongosezza. Oba kitegeera sweetheart, nkugambye gwe omukyala emmanayo kyekyobugagga kyo gitwalireyooko obudde essaawa ng'emu eddakiika ng'ana tuula mu kisenge kyo ogiyonje ogiwembejje oyo muganda wo agenda okuyimirizaawo oba era akuyimirizaawo mu nsi eno ng'omukyala teri kirala musajja kyagenda kukwagalako wabula agenda kukwagalako mmane eyo. N'olwekyo tugiyonje bulungi nga tetunnayingira tuzina kuba waanaakuzina nga nkyafu toyina kyogenda kufunamu. Abakyala abasinga bakaaba ne bagamba nti omusajja nzina okuva January paka December naye nga tampadde wadde 10. Naye mukyala w'obanga emmana nkyafu yonna yazika agooya agakyafu eri awo enfuliza agagadda osuubira musajja kimukwano agenda ogizina eyo akuwa 10. Of course tekisoboka. N'olwekyo tutwalenga obudde nga tugenda otuzina tuyonje ku mmana yaffe nga tetunnayingira mu kisenge. Giyonje bulungi nga tonnayingira giteekemu kabisi k'enjuki. Mu abakyala abakalu abatalina mazzi teekamu nk'okutubisi tw'enjuki tutonotono. Waliwo ogwo okubeera gwakwata ng'ekitole tolako akatole katono teekamu nk'okamwomya yingira mu kisenge ng'emmana oginaabye ate ng'ogipaakinze. Omusajja agiteekemu omukira w'ekkapa ng'ekaaba bukaabi piu piu piu. Kitegeeza ng'etukula. Omusajja akkirira ogigwa ebbakuli ng'agamba bugambi nti oba kitegeera ng'ewunya bulungi. Togenda mu kisenge mwami kuzina nga tonaabye si kya buvunaanyizibwa. Naaba omubiri gwonna mu mugongo kuba abaami abasinga batuzina nga bava mu mugongo. Oba kitegeera punda yatambula bannange tansanga wano nga ndiweerere. Naaba bulungi oba kitegeera omugongo ogwo gukuute gulabike bulungi. Ekifuba mu mabeere wakati naabawo wabeerawo ekko abakyala basinga tebakifaako ekintu ekyo. Naaba wakati w'amabeere go amabeere ennywanto zino nazo ziyiseeko akagoye zibeerako ezimu nga zaaguba kubanga bwe baba batuzina abaami baziyonka ate nga teri mukyala atayagala mumuyonkako ku bbeere nga babadde bakuzina. Oba ekitegeera n'olwekyo ebbeere lyaffe linaaze enywanto ginaaze bulungi omwami atuuka okugiyonka nga bambi erabika bulungi nga tevaakokko era nga teriiko kasu kulwokuba nti fe abakyala twetalaatala nnyo nga tukola emirimu. Okitegeedde munnange? Ekisembayo senya amannyo nga tonnayingira mu kisenge kuzina. Kya buvunaanyizibwa omukyala okusenya amannyo. Omukyala senya amannyo nga tonnayingira kisenge gatukule bulungi osenye olulimi. Njabalagako next video akantu kange nze kenkozesa okusenya amannyo n'okugakuuta ate n'okwoza olulimi n'obeera nga tovaamu kisu mu kamwa. N'otuuka omwami wo omukuba kiisi ng'oyingiddewo mu kisenge bannange ng'owunya fresh. Oba kitegeera tugiyita kwegamba breathe ey'obulamu. Kuba nze njagala wembanva okunaaba nensanga omwami wange nga yeebase ku buliri wanti nenzija nemmugwako. Wemmugwako wenti nemmukuba eyo kiisi ey'obulamu ezisimula omukira nemmugamba nti nzize tugenda kwezina. Okitegeera kati mukyala ogenda kujja nga olina akamwa kawunya walidde enswa walidde enseenene wali ebintuntu ebyo byonna byonna biri awo oyingira okuba omwami kiisi ey'obulamu omukira guzituke. Of course gugenda kwekanga gubiveeko. So n'olwekyo bakyala nga tonnagenda mu kisenge naaba ebbina awapama ogenda okukyusiza omwami akabuzi. Bannange omwami aziika agweri akugambe nokugamba nti mbadde nina program gyenfunye kankomewo. Kumbe ebbina liri mubbi. Kumbe ebbina emabega yonna waaguba waafuka black.
n'olwekyo abakyala tutwaleyoko obudde tuyonjeeko ewapa olw'okuba nti batuzina nga batuva emabega abaami baffe ne balaba obukyafu obutubeera emabega mu bbina. W'oba oyina ebbina ddene linaabe bulungi, w'oba oyina ttono era kyekimu. Jjukira ne wano w'oba ovuga omusajja n'omutuulako nti obeebbula ebbina ekivundu kiri ne kibeera nga kifuluma. Oba ekitegeera kati n'olwekyo funa akatawero nga kaliko kasabbuuni okuute ewapa meeri bulungi oyiseeyooko wabeere nga watukula. Oba ekitegeera wabeere nga watukula. Ate kati twagenda ne mu bya bizungu omwami abuzina n'akukubako n'ekkiisi ku bbina bannange kati gwe naawe kirowoozeemu ng'ebbina tewali naawe omwami n'aleeta omumwa gweeko ku kkiisi ku bbina ng'ekivondo. Oba ekitegeera ne we tubeera ffe ffennyini abakyala tetwagala basajja bacaafu. Kati gwe lwaki munnange okyafuwala? Era ekisembayo kye ngenda okugamba omukyala ebyoyo ebiri mu ttako biggyeeyo tweyonje ettako wenjo liyita kubanga wenaliita ekintu ekirala tojja kitegeera. Yonja ebyoya ebiri mu ttako lyo biveemu. Ebyo ebyoya bikwatako ekko bikwatako oba kitegeera tubeere bayonjo nga tugenda mu kisengo tuzina. Omwami ayagala okuyisaako omukira mu ttaka agutwale mu mmana maama nga yonna ag'oyagala eyo gamusala busazi omukira. Gwe naawe kirowoozeemu sweetheart. Okitegeera obuyonjo kintu kikulu mu kwezina. Tuleme kuyonjowala feesi zokka abakyala wabula tuyonjowale omubiri gwonna, tuyonjowale mu mmana yaffe ate tuyonjowale ettako kubanga ettako litambulira wamu n'emmana. Okitegedde bulungi? Abakitegedde mukitegedde. N'olwekyo ettako lyaffe nalyo tuliyonje. Waliwo oko n'obuntu bwe batunda eyo obujja blaaka mu kabina eyo nobeera nga ebbina lyo nga nalyo lyeru ng'eryasenga fifi nimba. Kale njagadde kwogeramuko tusanyuke mu muleme gamba nti banange singa leero nga tukalakase sibakalakase. Bino ebintu mbyogera ne muwooza nti senga ayogera nnyo naye bino ebintu bitukakatako. Gwe senga owuzina omusajja ng'ayina emabega nga wakyafu owulira otya nga gwe mukyala? N'ozina omusajja n'ajjayo omusolo nga gwonna gwamera agooya agakulu nga tulaba nawo ogukomba gw'owulira otya? Kyenva mulamugamba abasajja bakyafu naye naffe abakyala ekitulemesezza obufumbo, ekitulemesezza okuwooma, ekitulemesezza okututonera kubeera nammana nga nkyafu n'okubeera n'ebbina nga likyafu. Okitegedde sweetheart? N'olwekyo tuyonjewale tusobole okunyumira ekisenge. Abasajja basobole otuzina batuwe ku birawo ate batuwe ne ku ssente nga wateeka alabawo agimala okuzina owoome ng'emma nebadde erabika bulungi ng'era etukula ng'era n'ebbina lirabika bulungi ng'era litukula agye akasente ayimbe nti nteeka ssente wendaba ng'era weewo. Oba kitegeera? Kale bamikwano tulabagane mu vidiyo eddako mbalamusizza mwenna mbadde mbamiisinga era temwerabira KGB Fashions. Mugende ku Facebook page yaabwe mukebeereko mulaikinge musobole okumanya buli kimu ekigenda mu maaso. Downloadinga videos zange kubanga zonna ziriko copyright strike. Wobeera ng'ozidownloadinze zikozese naye toziteeka ku channel yo kubanga ejja funa obuzibu. Musibe bulungi, musule bulungi. Nze senga